Nkwaniriza ko gumunange achaje komiddeko ensi Buganda anti munange ensi Buganda kuno kwe kwaffe kabanda musoke owennabalanga bukoba kyagwe akala matendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munange oli bulungi munange tukyali mu katabo omulembe gwa Muteesa owokubiri akawandikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tuli ku mutwe ogugamba nti emikolo gy'okusika ani asika Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa owokubiri ng'asikira kitaawe Sir Daudi Chwa. Munnange oluvannyuma Muteesa bamwambaza eddiba ly'ennyana y'ente kubanga ne bajjajjaabe abaamusooka bayambalanga maliba ga nte. Ate n'ayambazibwa eddiba ly'engo ng'ako ke kabonero akalaga nga ye kabaka kubanga eddiba ly'engo lyayambalwanga kabaka yekka. Oluvannyuma Katikkiro yamukwasa amafumu 2 n'engabo nga bw'amugamba nti kwata engabo eno n'amafumu gano olwanirirenga ensi yo era owangulenga. Era yamukwasa n'empiima oba giyite ekitala ekiganda n'amugamba nti twala empiima eno osalenga emisango n'amazima awamu n'obwenkanya era bonna abanaakujemeranga obabonerezenga n'empiima eno. Ate yamukwasa akasaale n'amugamba nti akasaale kano kategeeza nti abasajja bo bwe banaalwanyisanga abalabe ba Buganda nga babawangula. Oluvannyuma kabaka yayambazibwa omugogo ogwawundibwa n'obutiiti ku mukono nga bwe bamugamba nti gwe Kimera. Anti munnange Kimera ye kabaka eyavaamu olulyo olulangira oluliwo leero. N'emikolo emirala mingi egy'okusika n'okulaamiriza gyakolebwa munda mu lubiri. Omukolo omulala omukulu ennyo gwakolebwa omugoma omukulu muyite Kawuula eyamukwasa eminyolo n'amulagira okukuba ku mujaguzo ekubwako kabaka yekka abaalidde obwakabaka. Olwamala okukuba ku mujaguzo ne bamuleetera basajja be abamukolera emirimu egy'enjawulo ng'abagoma, abaggazi, abadongo, abalere, abafumbiro, abasenero n'abalala bangi okubamulaga. Bonna awamu baawera 300 n'okusingawo. Oluvannyuma Katikkiro yaleeta abaami abakulu n'abanjula mu maaso ga kabaka waabwe. Abo beeyala wansi ne beeyanza ne basituka ne bawera nga bamutegeeza nga bwe bajja okumuweereza n'obwesigwa awamu n'obuwulize. Ebyo olwaggwa kabaka baamulaga baganda be abalangira n'abambejja ko n'ab'olulyo lwonna olulangira. Kabaka yamala sabbiiti 2 namba mu lubiri ng'ali ku mikolo gino. Yagenda okuddayo ku ssomero e Buddo ng'akooye nnyo, akooye aweddeyo. Yalinnya ku Namulondo nga wa myaka 15 gyokka egy'obukulu. Era yasikira wamu n'omumbejja Julian Lwantale omwana wa Irene nga ye lubuga we ayitibwa Naalinnya. Muteesa bwe yali akyasoma e Buddo mu mwaka gwa 1941 era nga tannaba kukwasibwa mirimu emitongole egy'obwakabaka nga wakyaliwo ba agenti wajjawo ensasagge ey'amaanyi mu byobufuzi bwa Buganda eyayuguumye ennyo gavumenti y'e Mengo era n'ereka ng'omulabirizi w'ennamirembe Bishop Stewart abantu ba Buganda bamugyemu obwesige. Mu mwaka ogwo 1941 Namasole nnyina wa kabaka Muteesa owokubiri yayasanguza mu lwatu nga bwe yali agenda okuddamu okufumbirwa omusajja omulala ng'agattibwa naye empeta mu kkanisa ennamirembe. Kinajjukirwa nga Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri yali bba wa Namasole yafa mu mwaka gwa 1939 nga Namasole okusalawo okufumbirwa waali wakayita emyaka 2 gyokka bukyabba afa. Ate era kisaana kijjukirwe nti mu mpisa z'Abaganda kabaka bw'afa Namasole taddayo kufumbirwa okutuusa naye lwafa. N'olwekyo kyatabula emitima gy'Abaganda okuwulira ekitabulirwangako nti ate Namasole afumbirwa
ate nno yandifumbiddwa naye ate omukopi. Naye ku mulundi guno ate nga gwe gwali gusoose mu byafaayo bya Buganda, Namasole yali agenda kufumbirwa musajja omuvubuka eyali ayitibwa Simon Peter Kigozi, omusomesa yali amaze ebbanga ng'asomesa mu ssomero ly'omu Lubiri eryayitibwa nga Nnabagereka Primary School. Abataka abakuuma empisa n'obulombolombo bw'eggwanga bwe baawulira amawulire gano, gwe wamma bakwata wansi ne waggulu. Baminisita n'olukiiko lwa Buganda olukulu baasoberwa nga beebuuza kiki kye banaakolera Namasole eyali asazeewo okumenya empisa y'ensi n'okuleekaanya abantu obwenkanidde awo. Aba gavumenti ya Buganda bwe beebuuza ku bakulu b'ekkanisa Namirembe ku nsonga y'okugatta Namasole n'omusajja omulala, baabaddamu nti mu mateeka agafuga ekkanisa omuntu okuba Namasole si nsonga egaana okugattibwa mu bufumbo obutukuvu, era ne bongerako nti bwe wataliba nsonga ndala erimu mulamwa, bo baali beetegefu okugatta Namasole oyo n'omusajja we gwe yali yeerondedde mu bufumbo obutukuvu. Mu Buganda, Kabaka ye Ssaabataka akulira empisa ennungi n'obulombolombo. Eggwanga lya Buganda kwe litambulira, era ye yekka alina obuyinza okuggyawo oba okukyusa ku mpisa yonna nga bw'aba asiimye. Ebya Namasole bwe byalemagana nga Namasole agaanyi okusalawo okukyusa, ate nga ne gavumenti ya Buganda nayo erumye ogw'engulu. Ba agenti kwe kugenda bategeeze Ssaabataka asalewo. Yasalawo n'akkiriza nnyina afumbirwe. Waayita ebbanga ttono Simon Peter Kigozi ne Irene Namaganda ne bagattibwa mu kkanisa ya Anglican Church Kibuye. Oluvannyuma baazaala n'omwana omulenzi era ne babeera bulungi mu bufumbo bwabwe okutuusa okufa lwe kwabaawukanya. Irene Namaganda yafa mu mwaka gwa 1957 n'aziikibwa ku kanisa Lutikko Namirembe, naye we yafiira ng'obwa Namasole yabuggibwako dda, era nga ne mu maka amatongole e Lusaka yavaayo dda, nga bagoberera empisa y'olubiri ey'okusiigira kabaka. Ab'ekika kya Namaganda eky'ente baasabibwa era ne basiiga omukyalo omulala Perepetwa muto wa Namaganda okukola nga Namasole. Newankubadde ng'abantu ba Buganda abasinga obungi banyiigira nnyo Namasole okufumbirwa, naye era waaliwo abamu abaamusemba afumbirwe nga bagamba nti ekya Namasole okufumbirwa ng'ate kabaka afudde yali mpisa nkadde eyali esaana okukyusaamu kubanga yali eyingirira mu ddembe lya Namasole. Mu baami abakulu abaasemba Namasole afumbirwe mwe mwali omwami Martin Luther Nsibirwa Katikkiro, Hamu Mukasa Ssekiboobo ne Festo Manyangenda eyaliko owessaza Ssebwana. Bano mu kugatta Irene baaliwo era baaliyo nnyo, naye bwe baali bavaayo emmotoka zaabwe abantu ne bazikuba amayinja. Ebya Katikkiro okusemba Namasole okufumbirwa tebyakomaawo, naye olukiiko olukulu olwa Buganda lwayisa ekiteeso ekigoba Nsibirwa ku bwa Katikkiro. Bw'atyo Nsibirwa n'akomyawo Ddamula mu Julaayi wa 1941, Kabaka n'amukwasa omwami Samwiri Wamala. Abange, ebyo nno bye byaleero bye nsobodde okufunira olwaleero. Nzikiriza nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddingana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda okuuma Namulondo.